Manager wa timu y'essaza ladha wa timu y'essomero Elia Budu SS sawa yonna tugenda kuba tugujjako akawu nengira shot number 9 nasooka nakakana wansi nanywa ne kutuzzi ne guja Budo gutuuse tegutuuse sajja ne kateekawo physique ne gujja wajjuko Isma shot 15 golokipa Sudaisa mpira nagunyweza Sapalina nga liwera ne guja shot number 12 omulenzi Lutalo naguteeka eno anonya mwenda kisambira diwa lya banene alisuula ne guja waliwo ke misinde ni asookako agusudde kabatwalemu akamundu owulire Kawempe omulenzi asudde omupiira Sakitoleko Ryan takoze ensobi yonna nata penalty Katamba Umaru obwedda yakoze dda bannange Katamba Umaru Katamba that number 13 Umaru Katamba what a goal eya stasha wano nebange maso kutola katimba jita equalizer guli emwemu etebeddwawo musambi Umaru Katamba yasobodde okuba kye twandise equalizer ide musimanyi oba alina obuwala bumeka obumuyimbira kagenda akube wano bembiririvu nnyo omusambi ekitiibwa bwe zirigwe muganda wange eyakatwegattako kamukube bamukute shot 12 nasikasika bye bulungi nnyo ne gukwatayo newankubadde nga biri bityo naye natalabika yakimaliriza essaawa yonna celebrations zitandika wano akuba schools handball Wampe Wontake boys come Louis handball girls nabanga ategudde stand up for the champions stand up for the champions omudiga mulengera olwo omudiga muwanvu mukugo naye abasinga obuwanvu oyo abakwata now it's just who wants it most it's just like that's how it is